Muganda wange Ajirias ne muganda wange Ajamisi Kigundo tebali mu kategori yemu. Kati muganda wange oba Lord Mayor Ajirias ayina mu kufitina. Chokola ati kati wano saawa zino buli muntu gwolaba bw'abeera ka TV aga nti gavumenti etuyambe naye ng'omwala guyitawo tasobola guwogola. Bw'okyaza minisita ku talk show yonna tasobola kwogera minisitule ebyekola era abeera ku Kyagulanyi oba Besigye. Era kati bw'obuuza saawa zino tubeere beerufu oyinza okuteeka omusajja wa NRM wali mu Kasonda n'omubuuza nti ekibiina kyammwe kituufu kirina structure tiye kyekiddako nga bakubuulira nti ki bali abalese abagambye nti mubeere awo nze mutono kampite mu ddinisa mbaggulire byatuukayo neyegalya neyegatta n'abanyi batandika okulya. Eyo yensi kati eyo yensi bwete bwetambula bannaddiini lwaki batunula bwe bati nti Mukama Katonda yabasukkulumya ne bw'abanga bunoomunnyonnyola tulina kyamaanyi nnyo kyogenda kufuna naye omutima gwo guba mu mativu nti faaza kasita mugambye. Mu nsi yonna ensi bw'eba eva ku mulamwa etandika kukaabya abantu bazaala baana. Waliwo abaana 18 abasajja abakulu abalina n'amaka n'abaana ng'abo bo tebalabikako gye baabulira n'entaana zaabwe tezimanyiddwa. Ne wabaawo abalala kulonda okuwedde ne bawaawo abalala abagenda mu 100 ag'amaka gaasigala tegayina taata tegayina maama. Abamu batandise n'okusiba mu engugu bamanyi ekigenda okuddirira. Abavubuka bano bwe mulaba enkuyanja abatalina mirimu abasobeddwa eka ne mu kibira bakyalina bannaabwe kwe beegattira nga bwe boogera bawulira. Naye olunaku bwe lunaakeera ng'owe bannamawulire bakwata ne bakwatiramu abakuumaddembe ebifaananyi. Kakati leediyo weekubikira omuntu togisamba tandika okufuna abafino saaviisi okubatulugunya okubakuba n'obamenyaamenya ne bavaayo nga tebakyasobola kulabirira baana baabwe. Yes, nkwaniriza nnyo gwe munnange andaba eno yensi mwe tuyitira okulabika nga tufuna bannaffe abalabika nga babako enkufu mu ekyo kye baba boogera abatateebereza buteebereza aboogera ebyo eby'ensonga ebigatta ku nsi yaffe. N'olunaku olwaleero nkuleetedde Haji Matovu Azizo atera okujja wano n'alambulula kuba mumanyi n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero njagala twogere bingi ebadde mu wiiki eno naye okusingira ddala eyo yonna gye musinziire okubanga mwekkaanya ensi naffe eno bwe tubanga tuli sayidi eno tugamba nti tuleeta Haji Matovu ne tusobola okubanga tugattagatta byonna tusobola okufunamu ekintu kimu ekisobola okubanga kitusobozesa mweno ensi ffenna mwe tutambulira. Mbalamusizaako nnyo mwebala okubanga gye muli nnyo sijja kubalandaga nnyo njagala omukulu ono asobola okulabika nga ababuuzaako Haji Matovu atusobola okubanga tugenda mu maaso. Shebo njagala oyogereko eri abantu baffe. Neesiimye nnyo okunkyaza ku kanyomero kano ensi kubanga ensi ebeeramu ebigambo bingi. Erinnya lyange nze Sulaiman Matovu. Oddira Ngabi? Neddira Ngabi Nnyunga ne muzzukulu wa Kannyana. Omuzi kwa Kannyana. Kitegeeza nti wano okubeerawo bino mbuno gundi yamenyese mwe basaalira mu lubiri gwe mulimu Basajja Kabaka gwe mulimu gwaffe. Era omubalo gwaffe guvuga tyayisa abasajja Kabaka bakube abajeemu obamenye tunaabayunga. Akati ufu obwo ndi muzzukulu wa Mutaawe Ssekyonda Nandu agudde ate ndi muzzukulu wa Abdala Muwanga ndi muzzukulu wa Kesi Kabaalu. Kabaalu yasooka okubeera omwami w'essaza lya Kabaka ery'Essingo ate bwe yavaawo n'alisikiza Abdala Muwanga yasooka okubeera omwami ate n'alisikiza mutabani we omukulu Kesi Kabaalu. Kesi Kabaalu yazaala kitange. Ng'olina kabiri toli wala nnyo oli kumpimpi awo. Kale bwekyo bekiri naye nga bekinagambye nti nno tuleeta abantu bano ne basobola okubanga batutangaaza ne batubangula ne bagatta ku bye tulina ne tulaba ensi beteekeddwa okubanga etutambuza oba bwe tulina okubanga tugitambuza. Nfuna bulungi olunaku olwaleero Haji njagala
ontemeretemeremukko wano ku ssente ezigambibwa okuba nti zaagabiddwa nga zigabwa mu biwayinga 3 ekisooka ezo miliyoni 10 ezagabiddwa olabira ddala obunafu obuze mu gavumenti etukulembera bw'oba nga luli abantu be bakulindanga bw'otandika okubeera nga tegwolinda abantu kitegeeza olina endagaano gy'oseeseetuseeko n'abantu ovudde ku mulamwa manye ebiseera ebisinga obukulembeze kukola ndagaano kati olaba abalaba tokushen twakola endagaano nabo era olunaku lwokeera enkya n'otabaleetera miramwa gye baagala tebajja kugiraba kati y'endagaano buli z'oseeseetuka ku ndagaano bingi nnyo by'okola okuzza abantu ate ekintu ky'okuzza abantu kiri expensive kasita ova ku ndagaano gye mwakola nabo kati gavumenti egezaako okukomyawo abantu nekigenda kubeera expensive kubanga yo kennyini endagaano yagisuula kuba gavumenti baagiwa black check etalina muwendo gwasalira anti gwe jjuzaamu z'oyagala nga nakyazi omugagga n'ajaminsi naga nti sewakiryanga saalongo cheeke yiiyo jijjuzeemu gwomanyi oba ogiteekako biliyoni ate oba biliyoni gyoyagala kanti kakati obuzibu gwe kennyini neweeterako emitwalo 5 ate cheeke baba bagituusa mu banka n'oyagala ogituukuutize kakati gwe gwoba oviriddemu awo kati gavumenti webuze bwerina saawa zino yava ku ndagaano n'abantu beekulembera kati erowooza nti esobola okukwata bano abantu abatono ne bakonvinsinga bali abangi so nga ate abangi si baakugula abangi baakubakolera bye baagala bo ne bakugoberera ate bano baawa abatono ennyo batono nnyo ate bannaffe eno mpulira gye tuyitira eyo bakigatto baffe babawadda n'erinnya babayita bannasiwa mukamba bankwata tante n'ekirala n'ekyobutabeera nkwata tante omusajja bamuwadde miliyoni 10 atwala omuluka gulimu abantu obukadde 2.5 ne bwatandika zigaba tezina kiziyinza bba naye yennyini oyinza okwesingana nga amafuta tegamukomeza naye yennyini amafuta tegamukomyawo naye kakati gwe oyagala message etuuke ku bali gwe tunuulira bo bali baagala ki bw'okola enguudo 2 mu sub-county emu okonekitinga n'abantu emitwalo nga 50 mowathaani oli omu okusinga oli oki bw'okwata n'ozimba amasomero seed schools n'ozimba amasomero mu sub-county n'ozimbamu amasomero 3 oba 4 okonekitinga n'abaana emitwalo nga 27 nga bonna ebyenjigiriza babijja ku tekyenkanankana na kuwona miliyoni 10 naye obuzibu nabana abafunye 10 bagamba zituwe tuzikozese ezo tukusuule sente yennyini zeyagabye ezo zennyini yange alinga tuzaaniriza ne naffe erimba nti tulina kye tugenda kwogerayo ffe tuwe sente tulye ne tukusuuleera omanyi mu gavumenti za Afrika mubaamu gavumenti 2 mubaamu ebeera erwana okusigalawo ngaliwo erwana eyingire ako nakaagala nnyo ako kalungi kati erwalera bwetwe kati waliwo erwana okuyingira naye erwana okuyingira terina resources eyagala kukozesa ezeeno yennyini eriwo eryeyingire gavumenti eno eyagala okuyingira terina zaayo ziri awo zabwebange erina kozesa zino ezisangiddwawo ekirala ffe wano mu Buganda oba ne Uganda yonna twalemererwa twefaananyiriza mufo twatwala ekyokwefaananyiza netulowooza nti kyetuli ekiseera ebimu olaba abakyala ogenda omulanga aguza ebizibu nga yeeyerusa kati omutima ne gumugaa nti muzungu naye nga si muzungu yeefaananyiza beefaananyiriza kanaffe wano bwe tuli bwe bakeera enkya siwakiryanga ne bakuba omusirikale n'akwemirira mu mugongo olowooza ofuuse w'amagye naye nga toli okumanya tobeera n'olukiiko lwakuwadde omusirikale tewalobadde mwalabye nga bamukuwadde kati gooza bakuwadde waaki wakukuuma oyinza gwokitwala nti wakukuuma keera enkyonyize gavumenti bajja kukubanga naye waali
bo tubalabye bangi bo tubalabye nga babadde nabo ng'olina abasika nkuwa ekyokulabira lopu akulira oludda oluvuganya gavumenti ali ku ddala ya Ssaabaminisita yalina abasirikale ng'agenze mu kifo ekimu okulengera obululu Komamboga mu kikomera n'emmotoka yennyini baagyasa naye abaakuba emmotoka n'abaakuba abadde byajja nabaagakonde baali balina mwezi za civilian naye ng'abamukuuma nga bamuddusa kibambulira nga tebasobola kufulumya essasi ekkuba oli mu kigere akubye emmotoka y'omukulu kubanga olukiiko bano abasirikale bimuli olukiiko olwamugabira abakuumi ate nabano bebasazisa idi eno bwe baalimu naye teyamuliimu kati ye yeefaananyiza buki bwefaananyiriza kati ffe ate tugenda ne tuddira okwefaananyiza tukufuula nti ekyo kyetuli kyobulaba nti ebiseera ebisinga bwolaba abantu abavudde mu gavumenti atambula yeebwalabwala kuba teyakkiriza nti society gy'alina okukolera yeeyo gy'agenda okuddamu naye yalowooza nti bw'agenda eri afuuse kiri naye nga si kituufu sikyali kyobola nti ffe wano mu Buganda njakoze ekigambo eky'oluzungu bakiyita scheming twagala nnyo okusikiiminga kati oluusi bwe tusikiiminga the end of the day gavumenti bw'ekyuka ate ekyukira mu ffe kati obadde nga jjukizo oli waliwo omuli yagamba nti kolanga by'ogwanidde okukola ekyokusula mu ggalagi y'emmotoka tofuuka mmotoka aba tebasobola kukoleeza era bakoleeza mmotoka gwe oli muntu osituka busitusi n'otambula kati obuzibu tulina bwebwo ate ekirala twale mu kimanya nti miliyoni zino 10 owunziko ogamba zino miliyoni 10 twale mu kimanya ffe bannayuganda nti gavumenti zonna mu nsi bwetuuka mu budde obwakawungeezi buli kintu ekikola buno bwe budde bwayogera ku buno budde bwakawungeezi naye bwakawungeezi osobola obunnyonnyola alaba eno y'ensi nayo kinnyonnyola kubanga nze ekimanyi bulala obudde obwakawungeezi obudde bwe buziba wano we tuli buli muntu anoonya waayingira n'omunya gwennyini gunoonya we buyingira obunateeka oluba n'omunya ogusanga gwekukuutiriza gufune guteeka ki kubanga obudde buki bwakawungeezi ne gavumenti yennyini kibayita obudde obwakawungeezi gavumenti bw'eba eneetera okuzingamu emigugu ebanga wali olabye ku mbwa enkadde embwa enkadde eyo giraba ebeera ya bulabe ennyo kasi tetuuka ku ssaawa esembayo kubanga buli gweruma emulekamu amannyo ne gavumenti bwetuuka ku ssaawa ku budde obwakawungeezi bwetu bwefaanana eba yakwegendereza bweebwa eyinza okugenda naawe obugenda nange obugenda naliranyewo ate tegenda n'abantu bokka egenda n'erisoosesi z'eggwanga wenako oyogedde n'ogamba nti no katika gavumenti birabika ng'etuuse mu budde obwakawungeezi akunenkawulira n'oyogera ku miliyoni 10 n'ogaa nti bo bazuwa sekinoomu zigasa omu singa bakolamu ebigasa eggwanga okugeza obadde ekyokulabirako ng'amakubo nemba nga nkiwulira ekyo kirungi nnyo ate nina we nawulirako nga tugendako ewammwe eyo nti mukasiita nti baali babawaddeko enguzi ya miliyoni nga 5 kakati waliwo twategeka strike nga tugenda kwekalakasa n'ebiseera ebyo pulezidenti wa Kenya yali agenda kujja wano ng'ebiseera ebyo ekibiina ekyali kitradinga mu byobufuzi kyali kya FDC naye nga n'abasuubuzi tulina ebitulakidde nga URA tuli bizi olina omusolo gwe yali ereese ng'abasuubuzi tebagwagala mu budde ogwali musolo kimanyi leeta mungi nnyo tebeebanga baleeta omusolo gwali gwa VAT kati waliwo ebintu bingi nnyo mu musolo okuverifyinga ebintu nga baagala tubikiriyalingire mu mbaasa bintu bingi nnyo ebyaliwo kakati abasuubuzi nga baga nti ekyo tekijja kukola tekijja kukola kakati tuyingira mu kaseera ako ng'ate tugenda na mu kulonda n'ebyobufuzi nga bikola ki kyokka nga tulina n'omugenyi bikubye koodi ate ebiseera nga tulina n'omugenyi ajja wano pulezidenti w'eggwanga tebaagala kusanga kibuga kikulu capital city nga kiggale naye ng'abasuubuzi baga nti ffe tulina okuggalawo kubanga olaba nolwo kiba kiggula waliwo babagamba nti abagenyi baba bajja eyo oba olina ekikusemisiza oba tolina ekikusemisiza era ng'osimayirira n'abamuza ti be basaalidde emmere enseke majje emulukufa ate njakkaaba bukaabi
nene kiri ky'okusimayiringa kirimu ebintu bingi oteeka okubanga walidde emmere oteeka okubanga okuse bulungi kyokka ate bw'obanga wamaze okulya emmere n'omugenyi oli okulaba ekinyuma erinnyo nalyo nga walisenyeza omuntu wataliridde emmere wanaasenyeza kati byalimu ebintu bingi katuga nti ffe tetugenda kusazaamu strike kuba gavumenti byali etuleetera gino emisolo era teyatwebuuzaako era nga bwe yabadde ekyasi omugenyi yate yasoose kumanya bizibu byayo byerina mugenyi akyale bibye naffe tukole byaffe nga tuteekayo kati nga bw'omanyi nti mu gavumenti mulimu basikiima bangi nga mulimu aga nti nzi strike eno nsobola ogiyimiriramu nenjiyimiriza naye bwe mba mwagala njiyimirize mulina kumpa kino naga naye nze bali nja basisinkana omukulu omu yali munnamawulire wa pulezidenti ng'anoonya chairman wa kasiite ebiseera ebyo yali akyali Mwami Kayondo ng'amusanga wali Kayondo ye yali omukamba omuzibu ku JBK Hotel ng'amugamba nti mmategedde muyimirize strike eyo gavumenti ebaweeyo obukadde bitaano mubugiyimirize omugenyi amale okugenda twogere ku nsonga z'abasuubuzi naye nga bino ebitaano mumaze obbifuna neba mbifuna ze ntwalako zino Mwami Kayondo n'aga nti kijja kusoboka ffe bwe tunaafuna ate bali be tukulembera owulira omutima naga nti ffe bwe tunaafuna owulira omutima ogw'ensi ate bali be tukulembera bwe twagambye n'okugamba nti muggale amaduuka agaabwe tugenda kuba tubaleseewa kyotegeeza Mwami Kayondo kye yakola ababaka ba palamenti kyebalemeddwa okukola kala nti genda omukulu oyo bwe yava mu ofiisi nga ddiiru egaanye okutoola bwe yagenda ku rediyo ku mpewo n'agamba nti abakasiita aba FDC kubanga mwagaanye okuyimiriza strike era ebiwayi bino by'ojjoolaba bimerukawo lwekyo bwe tubaako omulamwa gwe tulemeddeko nga twagala gavumenti etereeza ate bayidawe yebeefunamu nga badduka mangu nga batandikawo ekibooziboozi nga baga nti abo abakasiita kati ennaku zino nuupu ye trading nga baga nti abakasiita banuupu ekitali ekitali kituufu kubanga ffe tuba tuwogera tubeera mu bantu ate tuweereza bantu tuba twagala gavumenti bw'eba ekoze ebintu ebyo n'ebitereeza bulungi nga beyina ebitereeza esobole okuconnectinga bulungi n'abantu beekulembera kubanga bw'oba omaze okoze ebintu abantu bye baagala tekyetaagisa kubawa ssente bo balaba bulabi by'oyagala n'obagamba by'oyagala okukola ne babiteeka mu nkola ke kali ke nakunyumiza olulala nti Ssebaggala yagamba nti nja kunyumirwa nnyo okukola okusinga okwogera nga ye tajja bbaga nti eyo konteyina ya kasasiro ngenda gijjawo enkya mulabirawo ng'evuddewo akasasiro akoze ekivuddewo kyotegeeza nti kati olwaliro mu gavumenti okwogera kungi okusinga okukola okwogera kungi nnyo ate n'activities ze bakola kati kanku ekyokulabirako kitono nnyo policy development model nungi mu bigambo naye okugiimplementinga nzibu bwe twali tukola tax amendment bill nga tugibaweereza mu palamenti twabatemera butya kiki ekyalikoleddwa nga tuzizzaawo banka z'obwegasi okuliikinga ku zaffe nti banka y'obwegasi bw'onoogizaawo ekisooka ogenda kuggulawo amatabi aga banka eyo ng'abantu baterekamu ssente buli oggulawo amatabi egyo mirimu kubanga abaana abaasoma ebyensimbi ab'omu kitundu ekyo baba bagenda kufuna emirimu bakole kyokka ate nange omwewozi nja genda neewole ku ssente ezo kubanga ono alimye kasooli bw'anaamala omutunda ajja kutereka mu banka eyo alunda ente bw'anaamala otunda ente ze ssente zonna nga bwazitunze mu nte si bwagenda ozirya ezimu gyaziteeka mu banka nze wenja okujjira nga njagala kulima yika za kasooli 5 bampole ssente ngende nnime kasooli ssente zikole amagoba nange agenza okulima kasooli enkoze eki wabula kiki kye twali tunoonya mu ekyo nti buli mmeeza oba bwe looni ofiisa bonna abagenda okukola buli kategole zonna zifune ba looni ofiisa abagiira ddala mu mulimu gw'abali abazze okwewola gwe bagiddiddeko bw'obeera muyimbi nti katugeze emmeeza y'abayimbi Moses Matovu yatuddewo amaze mu buyimbi okuva mu 75 yategekako ekivvulu ne kimusala era bw'ojja okumuga nti ngenda kutegeka ekivvulu kigenda kubeera lugogo neetaaga $5 million n'omubuulira omwezi gw'ogenda okukitegeka yakola bukoza
akola bukozi analysis naga nti muguno omwezi abantu baba bazzayo bana kusomero sewe ziba wansi n'emyaka gyamaze amanya kukungula wakuyitira n'abadonga ababidongo wakuyitira n'akozesa amashyaka omwanyi n'agamba nti sewakiryanga wategedde kituufu nnyo sente ozaagala ne season gy'ogenda otegerako ekivulu yankuba tunakuwa sente ziyinza obutavaayo ennyumba yo tujja gitwala nawe wekuba mu ttooki oba naga naye osuubira abantu bameka nti nsuubira abantu bwe bati nti sente osaba ennyingi oba osuubira abantu bwe bati katukuwole $1,000,000 osobole okugenda okukola naawe ofune okomyewo zino bwe tugenda ku eri emmeezi ey'abalimi babala naga nti season ojja kati enkuba etonnye nnyo ebijanjalo bivunze kati okugyayo sente zino weetaaga ate okulima season mmeka endala 2 ne bakuwola nga bamaze okukunnyonnyola ne kati bw'otwala zino eza Paris Development Model oli amaze okugula langi ye eya kyenvu asiize obutebe ku batudde ye yakoze n'ebbaluwa egenze ku disitulikiti okutegeeza nti abaagala okwewola baliwo 58 ye amaze n'okwewaŋŋamya naye omuwendo kubanga yekyamaanyi w'enyale waliwo omukyala yankubira essimu n'agamba nti ezo ssente abaka ba paalamenti ze baalya oba ze baafuna $1,000,000 naga nti baba balidde mu lukamulamba nga bo bagulidde omuntu atya omuntu omu ekitagenda kuyamba kyekugamba nti gwe bw'okwata ssente ezo nozaawo banka ez'obwegassi gyemirerembe kati president tuwa yokka gy'akola ogenda okulambula ssente ate ezimba amasomero g'ebyemikono 2 buli sub-county ssente zakozesa ze baspendi okugenda okulambula kyova olaba nti bakimanyi bulungi byagenda okulambula tebiriiyo bo bennyini be basookayo era ekiboga mwabalabye abantu babaŋŋooledde n'okubaŋŋoolerayo kubanga saawa ya ne president waliwo olumu lwe bayinanga ogenda oba byanandise babawa embuzi ezo ng'agirina aliomu bwe bagamba nti emu yali nzirugavu bw'okola research saawa ze n'ogenda ewaffe single president gyali gyatandise okulambula oyinza okusangayo embuzi ezatuuseyo eggulu naye bagamba nti embuzi eyo atuuka ekiseera ne bagamba nti bano nno bonna bafaayo nnyo nga president yalowooza nti bafaayo naye abasajja bali nga bagezi ne baddira olunaku olumu baganda edda ne bagipaintinga naliko ebwayise ebeere ya kibomboola naliko ebwayise president n'ajja ku baana ba ghetto ne bamulaga milk heaters ez'amata naye baazimulaga nga bali mu trade show yali tannaba na kulinnya mmotoka kugenda ng'eyagibaazisa ogikolerako ate agyetaaga alina okugenda okukola emirimu kati obwo obulimba obusigala ku gulawundi tebusobola kujjayo kalulu ke baagala naye obuzibu bwa palishimodo buno obuzibu buli ki ate awo nawo nkubirawo tooki kubanga waliwo bwe bino wammanga oyinza okwesiŋŋaana kubanga waliwo ekintu kiringa mirundi ena ekintu kyonna kiringa ekifaanagana ekisooka gavumenti eno bapolisi emmeeka kati nga mukadde waffe president Museveni is excellent omuntu eyamu groominga yali mwalimu Julius Kambarage Nyerere ku bintu ebimu ebyamulema Tanzania bye byenfuna nga bye biremye Museveni naye Nyerere kiyakola era bintu byotasobola kufuna byotasobola kutuma president Museveni kwe kugaggawaza abantu totally atenga agamba nti bagaba ssente kugaggawaza bajja bwavu byakozesa eringa wake up call ne terina njawulo ntono nnyo n'enkola ya Nyerere yali yakola mu Tanzania ya Ujama kubanga Tanzania Nyerere yagenda n'agamba abantu gavumenti egenda bakolera buli kimu kye mwagala kati bannansi ba Tanzania buli omu n'azinga emikono baatuuka n'ekiseera ne banafuwala nga tasobola na kuzimba nnyumba ya ssubi ng'alinda akawama ne kalanda ne kakola bwe kati n'ayingira ne yeeba neyeefubitika kubanga gavumenti yamugenda buli kimu egenda kikolako kati wano bwe mufaanana tebajjanga mu bigogwa nga bateekako mu kyobola nti kati wano saawa zino buli muntu gw'olaba bw'abeera ka TV aga nti gavumenti etuyambe naye ng'omwala guyitawo tasobola guwogola kyotegeeza president bano abantu bakola mirimu ki baliwo bano abawabuzi
banabawa buzibu kubanga bwoyogera otyo baji n'otugamba nti president asobola kubajja mu bwavu ekyo nekiwuliriza nekigenda mu bwongo bwange n'ogamba nti president ebbanga sente za spending ogenda okulambula ate nyingi nnyo okusinga kati kimpa ekifaananyi nekimpa n'okwebuuza ku bwongo bwange njagala ojjukire nti ekyagisaawo omusolo wakimanya ekyagisaawo omusolo gw'omutwe nakimanya ku bantu kubeera free basobole okugenda okukola nga sinakyekyoka waliwo munnabyabufuzi omu yagamba Dr. Kiza Besigye n'agamba nti omuntu bamugerekera omusolo ng'ate awa n'okuwa gwa mutwalo gwa siringi 7 nobayo ogw'ettaano ogw'ebiri n'ogw'oguma 7 naye ne bakuteekamu ssente nnyingi okugukwata ogusolooza bakufune okuva mu bantu kati nakino bwe kiri ekya Paris Development Model bw'oba ogenda ogirambula just okufuluma obufulumi Muzeeyi Museveni okugenda mu disitulikiti zonna zagendamu olunaku lumu buli lunaku akosa biliyoni 1.5 kati bwagenda okutambula amagombolola balyayo mmere ekigyoyogerako okubampulyango omuwaayira amafuta emmotoka ezo abakuumi b'official kubanga ogenda n'otuuka ku mukolo ng'abasingawo obungi bonna b'official ba gavumenti ng'abantu b'ekyalo tebaliiwo kati ate ekibi ekikola ekyo ne bagattako n'omulimba ne bazigenda baddira omuntu weeruweera atagende mu Paris Development Model w'essingo kubanga ab'essingo tebaagala genda kusinkana Mwami Museveni oli ali ku nnimiro yagandi ngenda musinkana nyambe ki kubanga bakugamba nti omuntu yenna omulimba omwerekera mpaka ku mulyango olabakomyawa mu kkubo kati ne bamulimba nebongati tabawerekera mpaka ku mulyango kyobola nti bategekayo disco abuzaayo bakitegeera kubanga bano bonna abasinga abamwetolodde basikiima abalala beetega baga nti ne benaagwa mu kalulu omusajja ajja kundaba nti mbadde enkola nnyo ansigaze kuba minisita kyekigendererwa naye kyensonga enkulu ennyo eyabali abantu bwe bagenze mu otegeeza baminisita tebakyagaba busobozi bwoyo nti yasoma kino oba abasinga bakuwa kusinziira struggle gibaddemu otya bw'ogenda ku talk shows ab'ebyobufuzi obavuma otya abasinga babeera babavuma kyovula nti bw'okyaza minisita ku talk show yonna tasobola kwogera minisitule ebyekola era abeera ku Kyagulanyi oba Besigye abeera trading essaawa eyo gw'atambulirako so Kyagulanyi okwogera gavumenti gwe mulimo olw'ensonga gy'avuganya kati ate gwe baleese ku talk show ayogerera gavumenti gyawabula gwali ku talk show ayogerera gavumenti wali badde omala singa kumala biseera ng'oyogera minisitule ebyekola naye olw'okuba naye kenyini tobimanyi tobyenyigiramu tosobola kubyogera kati abalala butabimanya oba kubanga bamuwa ekyo kyataasoma ate abalala bakozesa kwekwekamu waaye siina gye nja kuddukira kambeerewo bano wadde bafuga bubi abantu nze kambeere na bano kubanga neeri mu bantu gye ndaga banneetamwa dda bajja kuŋŋamba ng'ate mwe mutuliisa akakanja kati ogenda okwekanga nga obukulembeze buzikiriddeawo era kati bw'obuuza ssaawa zino tubeere beerufu oyinza okuteeka omusajja wa NRM wali mu kasonda n'omubuuza nti ekibiina kyammwe kituufu kirina structure tiye kyekiddako nga bakubuulira nti ki tweteekateekera twatandise okuwandiika twatandise okumanya getugenda okusunsulamu akamyufu manya getugenda okusunsulamu akayero ka movement ebyo babirina nga kati bw'ojja n'obabuuza nti ne bakubuulira ekyo naye kati ojja kusanga pate y'emu ng'erimu ebiwayinga 6 naye buzibu ki wuliriza gavumenti Tanzania saawa zino kyama kya mapinduzi bamanyi candidate gwe bagenda okuleeta nawe ne bamumanyi ani abamume kaguta akubuzeewo bw'ava after ng'avudde kaani kubanga eri bakola obukulembeze kasita oyingira ekisanzi ekyokubiri kubanga obukulembeze ewaabwe
myaka 10 bw'oyingira ekisanja ekyokubiri ng'oli agenda okuddira mu bigero olwedde gino emyaka 5 gitandika abatandise eddomu anti kati yo Tanzania togigeragera wano Tanzania yeggama efuga ebisanja bimeka Tanzania esiŋŋaanibwawo tangaza nkutegeera ekyotegeeza Tanzania esiŋŋaanibwa waabwe kaliko yagala njogesa ennyukuge esiŋŋaanibwa eri ewaabwe esiŋŋaanibwa mu East Africa ewaabwe ati East Africa mwetegattira naye tugambye wano wo siwa bisanja bibiri we muli awo nze mbadde simanyi bwe muli kubanga saawa zino bw'obeera ku social media oba olina wootudde ku mweso waliwo abamuhoozi waliwo abamuseveni waliwo aba Natasha waliwo abalwaboogo lwaboogo alinako naye alina twagabanibwa dda tutyo era bw'ogenda ku mikutu gino waliwo ali ono yajja kakati ekyewuunyisa ekiri awo ne bano bennyini be bagamba nti by historical ate ne banyiwaabwe bannyini kintu bagani ono si ono kati munnayuganda n'abeerawo mu masaŋŋanzira nga byenfuzi bigenda tufuukira kizibu owabaga nti agabula ennyama mu mukono gumufuuyiridde aveeyo ono omwana akyali muto amaanyi alina maanyi akusobola okutema olukwakwa omwana temumuleeta ono teyayiga kati bwe muba nga muli awo nga mulina ekibiina kikulembedde abantu emyaka 40 naye nga tekimanyi ne candidate agenda kuddako myaka 10 kati mwe abafugibwa muba mulina obuzibu kakati wodda ku sayidi eno ey'abali kabalaza enkuba beekubidde kabalaza emyaka bakonkona kuyingira naye ate waliwo eyayise mu ddinisa n'ayinaagwa munda n'abamunya emiwabo yabagambye nti bali abalese abagambye nti mubeere awo nze mutono kampite mu ddinisa mbaggulire bwe yatuukayo neyegalya neyegatta n'abanyi batandika okulya waliwo nabyafuzi omu yabayitaani bandya nabo kati waliwo yagati mwagala kuggula luggi luno lwawankaki kuyingira nti mwe mwenna abaliwa n'embuto zibazimbye temusobola kuyitawo naye nze omutono kanyingire engwe munda mbaggulire bakanda kulinda musajja okola yayingira tafuluma naye ali mu kulya kati ate waliwo abakutta amasowaani abayala bakutta amasowaani baagala kulya ate bo bagamba nti at least oluggi okulusamba naye basangawo omukuumi tabaganya atudde ku luggi tabaganya ate naye enjala emuluma naye omutima gwe mumativu aga nti abali munda kabamala okulya emmere gye banaleka ku sowaani gyenja okulya ate kijja kitya ate ogambe naye enyini enjala emuluma yakuuma naye bali bayala banne naye tabakkiriza kusala ya mumativu biragiro bye bigize ba mumativu ye yematirizawo olw'ensonga nti bali abo baggulawo bamulingizaako bwafuna kawo naye nti saawa yonna abasajja bamanyi nti mwendi kabalaza kuba n'okunda bava kundabako kakati naye onaamuga nedda singa naawe otuyambako ne tugwa ne tuyingira ffena tugenda kubeera ku lawundi ttebe emu tannabako kitegeera bulungi ono akimumatiza bayingire tannaba kimunnyonnyola bulungi miramwa gyakyo kumuyingira naye singa emiramwa giriyingira oyo atudde ku mulyango oguyingira gye bali kale emiramwa annyonnyola naye tugamba singa ono amatu gali eggula nakkiriza nagati bulijjo obadde kyemutegeeza nange bwe nnyingira ntula ku dayiningi ye olunaku lumu ajja kutendewalirwa ababbuli oliwulira ojja kuwulira eyo yensi kati eyo yensi bwetyo bwetambula n'ebigirimu naye ensi bulijjo bwe tuba tutambula ebeerako amagulu amatabi bwe guba muti guliko emirandira enduli amasanso byonna mulundi guno mbadde mukaabiranga nnyo bannaddiini bavuddeyo kakati abaganda bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we wakola ki wewalaba kati ate bannaddiini yemunyeeserezo actually gye twayinza okugamba nti yesembayo
be batunula bwe bati. Bannaddiini lwaki batunula bwe bati? Nti Mukama Katonda yabasukkulumya. Ne bw'abanga bw'onoomunnyonnyola tulina kyamaanyi nnyo ky'ogenda kufuna. Naye omutima gwo guba mumativu nti Faaza Kasita Mugambye. Oba Sheikh Kasita Mugambye oba Reverend Kasita Mugambye. Naye ajja kunjulira ekyo kyokka kimala kubanga bayeteeka mu kifaananyi kya Mukama Katonda nti baateekebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda nti be batuuse obubaka gy'ali. Ate naffe bwe babujjamu oba bwe bajjukiza ebigambo bya Mukama Katonda ne tukkiriza nti abo batuufu era betwesiga. Kyova olabanga ku mulundi guno baayogedde nnyo ne bannaddiini baakoze eki? Abantu baffe bannaddiini naddala ab'Eklezia Katolika lwaki boogera nnyo ku byobufuzi bannaddiini? Ebizibu byonna bibigwa mu mawanga dukadduka n'abaawo abantu abasinga gye basinga okuddukira baddukira mu bigo na mizikiti. Tewali agenda mu ssabo. Eno yeri obuyambi obutuufu. Eno yeri obuyambi era n'ennyonyi bakwewuunya nnyo ensi yonna yeewuunya omuntu agenze n'ayokya caaki. Era ne bannansi bano booyogerako abayala bakyogerako olumu ne baga nti lwaki bannaddiini bwe bituuka mu kwogera bo mubagobamu ate bwe mutuuka mu kulayira ne mukwata bayibuli zange. Ate bayibuli ze mukola ki? Zimulayiriramu. Kati bo baasitudde abiri nga nkazalujja. Ekyabasituzza kye kino. Abamu balyoyi ba myoyo ng'ate abamu n'obuzadde baki? Bazadde. Mu nsi yonna ensi bw'eba eva ku mulamwa etandika kukaabya abantu bazaala baana. Buli lw'okaabya omukyala oyo azaala omwana ensi eba etudde ku maggwa. Kubanga abantu abasinga okuba very important okunyweza ensi baba bakyala. Kuba abakyala abo balina ekiseera bwe batuula mu maka gaabwe ne bagamba babba baabwe nti kino tokigendamu. Kijja tuleetera obuzibu abaana bakyali bato n'omwami n'akola ki? N'awulira n'atta ku bigere. Naye bw'abanga nannyini mwana yabeera ku TV n'akaabira omwana we, omwami omu tasobola kwebaka. Tasobola. Era ku bintu ebyayamba ennyo okukyusa emirembe egyaliwo kasita gavumenti zaatandika okubuzaawo abantu. Kati ng'omukyala akuzuukusa ku mwenda weebase omwana waffe wamuwaayo kana tosobola kwebaka. Era oyiya amagezi gonna onoonye omwana omukyala ono abeere afune ku mirembe. Naye si ye yokka naawe wena ogyeyagaza naawe ofune emirembe. Kati essaawa zino bw'obeera ku TV n'otunuulira abakazi enkaaba gye bakaaba waliwo omukazi omwe yatuuka okubuuza nti naye nammwe muyina abaana. Ekintu ekyo omwana we mutegedde. Okitegedde? Bamusiba omwana we. Omwana nga bakola ki? Bamusiba. Kakati bw'ova ku mwana gwe baasiba obusibi yamanyiddwa nti kale luzira gy'ali. Waliwo abaana 18 abasajja abakulu abalina n'amaka n'abaana ng'abo bo tebalabikako gye baabulira. N'entaana zaabwe tezimanyiddwa. Ne wabaawo abalala ku lundi okuwedde ne bawaawo abalala abagenda mu 10 ag'amaka gaasigala tegayina taata tegayina maama. Kati bannaddiini bwe bagatta ebyo ne balaba mu biseera by election ebaddewo omuntu ajje ekawempe omuntu ajja misana ttuku ng'ayambadde akakookolo n'alinnya ku mmotoka waggulu ng'amaze ogikuba n'agyasa endabirwamu ate n'akookinga emmundu n'agitunuuliza abali munda naye ng'abali munda tewali alina wadde najjolo wadde empiso. Ne batakoma ku okyo ne balaba abantu abakubwanga ente naye nga gwe bakuba buwanise emikono naye ng'akuba talina kisa. Nga bo babeereyo nga babatendeka baga nti omuntu wawanika oyo aba apondoozi. Naye nga bwe bamugamba nga nti omuntu kasita awanika aba akoze eki? Aba apondoozi. Oba bano balowooza nti bwawanika asooda maanyi ga. Bannaddiini bano ne balowoozaamu ekintu kimu. Edda nga tukyali bato twakumanga oluyiira. Naye watuukanga ekiseera oluyiira ne lukuva mu ngalo. Nga lugenda mu kalituusi nga gwe kennyini gwe olukulozezza. Onoonya oluduzikiza tekisaasoboka. Ekyavangawo wayinzanga bwe wabanga musajja mukulu nga ku kyalo osengukako.
abaana abatongo mayeje emigo kiwedde kyakulya kubanga kalitunsi w'abandi agenda kujja kakati buli ogusaze bannaddiini batunuulira nti oluyiira no lwebakumye amazzi galabika gabuza agaluzikiza tugenda okwokeramu ennyumba z'abantu kakati bafuuwa firimbi oba bafuuwa amakondeere oba bakuba ggwanga mujje bakoowoole ekyalo buli muntu aliraanye omugga asene baketi y'amazzi bajje bazikiriza oluyiira kyekiri mu Uganda ekyebyobufuzi kati abantu waliwo yaŋŋambye eggulo nabadde nyumya n'omuntu omulala nti ebyobufuzi ebizibu buliwo buli muntu ava gyavudde n'abyesogga nga tategeddewo bitandikira ne biva ne wabaayo omulala nga ye yabitegeera ne beyamala okubitegeera ng'ate ye obulamu bwe obwensi eno nga mugayi agayirira kujereegerera ne wabaawo omulala nti olumu buba bwavu nti obwavu buleetera abantu okugenda nga bawalampa bannaabwe mu byobufuzi nti nga balina emitima giri egy'obwavu ekyokulabirako actually yabadde aleka ku kyalo gavumenti bwetuuka mu budde bwa kawungeezi ebintu bingi nnyo ebiriva mu ngalo Zimbabwe ku mulembe gwa Mugabe baateekawo ebbiina ly'abavubuka baakawuula ng'omulimu gwabwe okuba bali ku ludda luvuganya gavumenti kubasakatanzo okuba miggo baakola ebikolero bingi ebyaviirako ne yali akulembera oludda oluwabula gavumenti mu Zimbabwe okufa naye ebikolwa ebyo tebiwangaala bwatuuka ekiseera era Mugabe n'akola ki n'avaako bwe yavaako bannansi ne batya ne bagamba tetuyinza kukulembeza mwana muto katuleete Munangagwa wadde naye afaanagana ng'oli naye akirisiti ajja kuba yadde kubanga ne Mugabe ne Munangagwa bajja bonna nga bagoba abazungu naye n'ebikola bye baakola bye bimu bye biri wano ettaka lyonna lye bajja ku bazungu baaligabana bokka na bokka wano gavumenti ya Pulezidenti Museveni bwe yajja ennyumba zonna bajjero ze basulamu ekkololo si be baazizimba gavumenti ziri ezaagenda ze zaazimba ennyumba ezo nga za bannayuganda naye nga bwe bwali buyizzi bwali kuyigga bwe bajja ne bamala okukwata omusu ne bagugabana nga be basanze kubanga be bakoze eki naye kakati bannansi kale baga nti ekyo ne bakibalekera tikale muyizze mugabanye ne kakati kati kamukomaawo tutereeze olusalosalo tutya bwe tugenda okulima ku ttaka lino nga gw'olimira kumbe bali ku kali teyakaliddeko mwoyo mulondo kakati balemwa appetite eremu okwesalako eyongera kulinnya kati appetite bwe yalinnya Zimbabwe era yamala n'emala nekka kati Munangagwa bw'ajja n'akwata ne wabaawo banno basikiima agiwadde omuliro bawuzi b'omunyama ne bamugaa nti bw'ogeza n'owummula Zimbabwe egenda kuba etya naga nti Mugabe bwe yavaawo teyasigalawo nange kaakati kino sikola ki sidda era baatandise okuyomba abamu baatandise n'okusibamu engugu bamanyi ekigenda okuddirira wano tetukirina nekijja kujja oba oyagala oba toyagala wadde temukirina mukadde kano nze nkubuulidde kijja kujja ate wano omukisa gubadde gukyaliwo abaana bano abavubuka bano be mulaba enkuyanja abatalina mirimu abasobeddwa eka naye mu kibira bakyalina bannaabwe kwe beegattira nga bwe boogera bawulira naye olunaku bwe lunaakeera ng'owennateete bw'ayogera ab'ennateete be batambula ow'ebusega n'ayogera ab'ebusega ne batambula ow'e Masaka n'ayogera ab'e Masaka ne batambula nga tebalinda w'e Kampala kijja kuba kibi nnyo ate nga ke kaseera ke tulagamu ate akatali wala kakonkona akaseera kakonkonye kali ku mulyango tubikakonkona ate kandi konkonedde wala mu luguudo kamala kuba katuuse ku mulyango kakati gwe bakonkona gw'olina okusooka n'oyingiza mu ddinisa n'okola analysis nti eddiiro lino abantu bano bwe mbagulira mu ddiiro bajyamu oba ngende mbakyaliza ekkabalaza bakkirizawo mujja gyenfumbye binaabamala bwe biba tebibamala
ani asobola obbawuliza bibamale. Oba oyagala okuyisa message ejja okuwuliza abantu abo ebintu ebibamala olina kuyita musomi wa Bayibuli oba wa Qur'ani. Kati ate bannaddiini ate bw'aba yakugamba nti obuuse layini oba osigadde. Teekayo amatu owuliriza, otawuliriza owedde. Owuliriza nnyo radio. Era buli muntu bw'aba alina omuntu we yafudde abiranga abitwala ku radio. Kakati ffe wano kyetukola oba omufu obadde omwagala nnyo ffe bw'afa tumubika. Naye bwe tuba tumubisse si ffe tuba twamusse. Era ne bw'osamba radio omufu tasobola kudda. Era lumu nali njogera n'omuntu omu yali munene muko n'aga nti budde obwo waliwo kubanga okunyigiriza bannamawulire bagati bannamawulire bakwata ne bakwatiramu abakuumaddembe ebifaananyi naye ng'ekamera zino z'olaba tezisobola kgenda ng'erondobamu nti ono wa UPDF ono waki nedda kamera ye obugiteekawo ekwata byonna. Kati gwe baba bamaze okubikira omuntu ogwoyagala ennyo kitegeeza lwambuulamu kyekuwa kyoli obujonjo obulina yo kyeyogedde bwe kyoba okola bw'omala obbulabanga bwe buli genda onaabe mu maaso. Kati ke kaliko ebibadde kati radio bwekubikira omuntu togisamba tandika okufuna abafino service. Nti Haji Matovu bw'aba ayogedde tomwetika noonya. Bwe noonya Haji Matovu byayogedde weebiri bweba weebiri bisalira magezi ki awo abantu abagunjufu bwe bakola. Ne bw'osamba radio tekijjaawo nti omuntu yafudde ate era tekijjaawo kumuziika. Baluga nti mulembe gwa kudaivatinga guno. Tewali toyinza kukyusa amazzi gabadde gakkirya ne gambuka. Tekisoboka. Era ekizibu ekiri wano walabye nga balimba abantu nti Buganda Form 7. Buganda yali badde Form 7 nga bannakazadde ba Buganda tebakaabira baana baabwe babuze. Abantu bano ekyabakyaya Obote n'Amin. Famire zonna Obote teyaziwambamu bantu. Naye emiranga gyagendanga gyamutikiranga ekyalo gyagendanga gibuna. Oyise ennyumba 3 ey'okuna era ndi waawe yabuze. Oyise ennyumba 5 n'osembayo wansi lwe luyiira lwe bakola ki? Kati bw'oba oyagala abantu ba Buganda bakwagale n'abantu ba Uganda bonna weesonyiwa abantu baabwe. Bawamba n'okubatuusaako ebikulu ebyobuliisa amaanyi, okubatulugunya, okubakuba n'obamenyaamenya ne bavaayo nga tebakyasobola kulabirira baana baabwe. Ekirala, gavumenti zeerabira. Ffe tulima nze ndi mulimi. Twalimanga kasooli nga tusibamu busemufu. Enkima zino n'osibamu akasajja n'okayambaza ekisaati omukono ne guyitako. Kati empewo bwe gufuwa gubeera gwenyenya bwe guti. Kati yo enkima eno musajja alabika mwali. Naye tayina weetuukira kakati waliwo ekibinja ky'endege ekyajja ekisooka ne kiringiza ne zikuba kkerere. Ezo emusajja teyeegi ne ziddayo ne zeekuŋŋaanya ne zibaamu endege ensajja enkambwe ez'amaaso amamyufu. Neegamba ekibinja ky'endege ekyo nti tugende nze bwe mulaba bintuuseeko nga mumweyongerayo naye nze ngenda kgenda nkebera omusajja oyo. Ndege yasooka nejja neebuuka nejja bwe yajja yagwira ddala ku ssaati eri Yesu. Ngenda okulaba ng'omukono tegwenyenya. Gulinda mpewo. Neeyambuka ku mutwe. Neeteekako n'omumwa netaliko okubojja. Eruga nga gwe bujja teyeenyeenya. Nedda kuli neekuba akakule. Ndega nti bulijjo enjala etulumira bwereere ono ssemufu mujje tulye kasooli. Ate nate ye ekima kye yakola ssemufu mulaba. Yajja 3 mubaamu zino ennene ezo ensajja ezo zikikago zisewagaba. Nejja ne yoyo yakiwujja luyapa. Bagenda okulanga busemufu obwo banuka ne bamumanya. Hussein Mbaraka bwe wayingiranga e Cairo wagendanga e Misiri nga buli trading center
erimu emmundu ezikuba ennyonyi buli trading center. Kati abavubuka b'Emisiri batandika okutambuliza ku maaso ku basajja abo abatuula awo abakuuma ebyokulwanyisa ebyo. Ne batandika obbatunuulira nti ku 7 aba asumagira. Ku 8 babaza mbeera. Ku 8 enjala emuluma abatannabakula baleeta akawunga abeera bizi. Ne batandika okugenda nga bababaza. Bwatuuka ekiseera ne batandika okubannyonnyola nga bannyonnyola bo kennyini abakuuma. Beekaza najja n'amubuuza n'amunnyonnyola n'amuga ne kati gw'olaba gw'okusiibya wano ekkuba okuuma ki? Tozaalibwa gindi wali nti wenzaalibwa. Bw'oyagala okutta si gye bazaalibwa nti webazaalibwa kati kiki lwaki otwagaza ki? Kati abasirikale batandika okupiikinga interest mu bantu. Nga balaba. Ne bagamba nti muyinza otandika nga muli batiitiizi ne mutussa. Ne bagamba nti ffe bwe tunajja tujja kujja tumazeeko. Kati omwana n'akeera ku makya n'agula ebintu bye n'abiteeka mu kibbo. Talina mulimu. N'ayolekera mu kibuga Cairo atunde nga bw'olaba wano bwetikka amagi. Obujja mu kibuga Kampala. Bwetikka emulondo, bwetikka ebinyeebwa, bwetikka amenvu. Owa City Council yagwa mu kitimba. Owa City Council bw'amukwata ebyo yali yeetisse n'abiyiwa ku mmotoka n'abitwala. Ono n'asigala ng'asobeddwa akane mu kibira. Kyokka nga n'oggula ebintu ebyo alina munne gwe yaggyeeko 2,000 yamulinze amusasule 2 ze. Kati omwana yagenda okulanga mutuufu talina kyaza bugayegaye n'akwata nusu ze 3 n'agenda n'agula petroli. Olw'ekumako petroli gavumenti ya Hussein Mbaraka we yakoma. Kakati bano abaaliyo bagamba kisusse. Kati omanye embeera etuuka n'ekunyigira. N'abasirikale abakuuma ne baga nti tetuyinza kukuuma bino okukkakana. Ebyo ebyavaamu baali bakonkona ne bayingira. Naye okimanyi bulungi omuntu gw'otaggulidde bw'ayingira teyeeyisanga gwe waggulidde. Kituufu. Ate kyemmanyi n'ekirala nti okukkaanya kuno kukulu nnyo eri obulamu bw'omuntu oba enjuyi zombi. Era kyekyo abantu kye boogera e Kampala wano simanyi oba wakiwuliddeko ekyahamu n'Erias Lukwago. Kati olaba okuteesa tekubongula mannyo. Era tebayinza kugamba nti oli yabongoka amannyo ng'ateesa. Ne kati bano bateesa ku ki? Ate okuteesa omu yakola munneeki. Okuteesa bwana Ssewakiryanga tekirindi nti byonna bye njogera ogenda bikkiriza. Wabula olina okuleeta londobamu. Kati ky'osinga okwagala beera nga nze wankyawa neeronda mu bye njogedde bikugasa. Nze tonjagala. Naye ebigambo bino by'omuyanga biggasa. By'obulya nti biggasa gwe by'otwala. Kati obutawaana oguli mu bakulembeze ababeera mu buyinza bwegu tatwala budde kuwuliriza bigambo by'atayagala kuwuliriza. N'abanga ye yeemanyi bwemanyi. Ye ne yeemanya bwemanya lyanyi. Ate nga bagamba ameemanyi. Ate Abaganda balina olugero olugamba nti owwo yeewuwo. Evviivi likutikka ekinywa ky'enku mu kibira. Omagaamaga n'otunuulira emivule n'okola ki n'otunula sayidi eri owulira bukolwa bwe bukaaba minywa gikwa lunyonyi teri agenda kutikka. Okuggyako evviivi eryo. N'olyoka okwata ekinywa ky'enku n'okissa wano. N'ositula okugulu ne kikuwanira emikono n'oteeka ku mutwe. Omuntu akusanga ng'ofuluma ekibira nga weetisse ekinywa ky'enku n'akubuuza ani akutisse. N'omugamba nti neetisse nga takkiriza. Nga ne bwe weetikkidde tewaliwo kaswa kewatawumuzzaako kikinywa kino. Kakati n'olwekyo ebigambo bino bye twogera gavumenti ffe tetwagala ejje mu bye twogera ebeereko kyekola. Bw'enejjamu byewulira nti bijja gituusa ku buwanguzi kubanga era abantu beegenda okunnyonnyola be bwe beekulembera. Naye ebiseera ebisinga tosobola kulembera bantu
nga tolina mpuliziganya nabo. Ekyo ate ebiseera ebisinga empuliziganya tebagigula. Omuyimbi ayimbye oluyimba olulungi tasasula baluwuliriza. Balwenoonyeza kubanga bawuliriza music bagenda ne baganda era bwagenda eri basalira music agati gundi yakubye oluyimba lulungi lunteereko. Naye tewayinza kubaawo oba manager wa muyimbi oyo oba muwagizi we agenda buli wali batudde studio oba wali batudde basalira music namugandi sewa kiri yangoze kusala luyimba nti yeoze kusala luyimba nti nesala olwagundi lwe lunyuma kuba sewa kiri yanga yajja mu mutwe gwe nga yataddemu ennyimba zakola ki zayagala. Kati gavumenti teyina kusasula bantu bagiconnectinga ku buwagizi. Gavumenti eyina kukola bukozi bintu bireeta bawagizi kugiwagira. Lwaki ennaku zino ensangi zino abantu bawuliriza nnyo bannabyabufuzi? Kubanga bannabyabufuzi abasinga naddala abali ku opposition, lwaki abantu babawuliriza ne babalinda? Babalinda lwakuba bamanyi nti bano babawa amawulire agazzaamu essuubi. Yes. Tebabaagala n'olunaku n'olumu kubanga abantu abo mula tewali asiiba mu maka ga bannabyabufuzi abo nga gy'alya. Wabula ekireeta abantu abo baasoberwa dda. Mwe baalize okubuulira ebizibu byabwe mukuumwa ttanka. Kyokka ono ye gwe baagala okwogera ne basobola omusisinkana. Awo we tuli. Wateekawo ne boundaries. Era nti abakusiŋŋaana babanga abasomye ku mpapula nti bwe bagenda okwogera byokkiriziganya nabyo. Era abatalina byotakkiriziganya nabyo bajja kujja mu maaso go. Kakati awo bwe wabeera obuzibu. Naye singa tuteekawo empuliziganya kankuwa ekyokulabira. Kenya eyo Kibaki ng'akyafuga Kenya akawunga kaagenda ne kalinnya ebbeeyi. Bannakenya emmere gye basinga okulya ke kawunga. Nga wano mu Buganda abantu bali amatooke. Kakati akawunga be kalinnya gavumenti yafuna obuzibu n'abantu ng'abantu bakambwe nnyo. Kibaki n'agamba hiyo maneno mimi mwenyewe nitaenda kuamua kusikia maneno iko namna gani kule kwa wananchi. Nakati ebyo byempulira nino genda nzeke nyini mbitegeera abantu bannansi bagamba yajja ku ground. Yeye nyini yatandika okuba enkiiko mu masaza gonna agakola Kenya ng'anoonya solution. Era yagenda okumalako Kenya nga solution alikoze eki agitina. Era bwe yajja ku National TV ye Kenya ku KTN okulangirira gavumenti ye kyegenda okukolera akawunga akalinnye yajja nga lipooti yennyini yagikoze eki. Naye yekoledde research bwe yagenda okuba enkuŋŋaana mu bantu buli muntu baamuwanga omuzindaalo oba wa kibiina kye oba si wa kibiina kye ye ng'ayagala information kubanga akulembera bannakenya bonna. Takulemberako ba kibiina kimu bannakenya bonna yakola ki yabakulembera. Era bwe yavaayo n'abagamba nedda tukizudde ng'ekizibu ky'amasannyalaze. Kakati okuva n'olwaleero abayina ebyuma byonna ebikuba amasanya ebikuba obuwunga bagendanga kusasula amasannyalaze ga ssente bwe ziti. Era kibakakatako abatunda akawunga okukasalirako ku bantu kubanga ssente n'amasannyalaze tugasaze. Ate tunakomawo wano njagala ompe ku mulamwa gw'amasannyalaze. Amasannyalaze bannaye Kati byatabuseemuko wabula kenjagala owunzike nako abantu bano bakigatto bange eyo boogera nti Lukwago n'Ekigundu abantu bawulina bye bawulira bye batandyagadde kuwulira. Anti kakati Lukwago natandika n'okugamba yagambye ne munne namugati oyo ajje mu Kampala amuwulire ogenda okulaba bwe muyitire eyo mu nsonda z'eri nga bagati Kigundu naye yanyiizeewo nnyo hamu yayambadde dda kajja amuwulire. Kakati ekisookera ddala bw'obanga oli mu kitundu olina okukkiriza omuntu akusinga. Buli lw'okkiriza omuntu akusinga omutima gwo guba mumativu gukakkana. Naye tegukkakkana bukkakkanyi bw'omala okukkiriza nti sewakiri aŋŋona ansinga tokola ntondo musemberere. Omanyi lwaki sewakiri ansinga?
oyinza okuba sewakiryanga ng'omuntu tomwagala naye ng'omwagalako sikiyuzize. Kakati muganda wange Ajerias ne muganda wange Ajamisi Kigundu tebali mu kategori yemu. Kuliko asinga ku munne. Ono munnabyabufuzi, oli musuubuzi. Kakati omusuubuzi ate nga looya n'ono looya nga munnabyabufuzi. Ekisingira ddala okuba ekiri very important bagatta ebintu byonna. Oli munnamateeka ate musiraamu. Bonna Baganda ate bonna bazaalibwa mu disitulikiti emu y'e Kalungu ate bonna bakita ba Luganda. Tubuuza ki ekiri awo? Kakati ekibeera awo ye fitina. Fitina ye tawanya yeriko obuzibu. Fitina omuntu nga yambadde fitina emuziba amaaso. Ne bw'oyambala olugoye olweru abiyita lwa bbulu. Okujjako ng'asoose ne yeeyambala. Olwa fitina eba emujjudde emwetoolodde ng'ekutte. Kati muganda wange oba Lord Mayor Ajerias Lukwago ayinamu ku fitina. Ayina fitina. Kati fitina oluusi temulabisa kituufu. Kati mutamulabisa kituufu emulowoozesa abantu nti teyalibadde mukulembeze mulungi. Naye ng'ate mukulembeze mulungi bwe tugenda ku sayidi eya rule of law. Mulungi. Bwe tugenda ku sayidi ey'okulumirirwa abantu mulungi. Naye wano mu Buganda waliwo abantu akantu ke baasigaza nti oyo ansinga atya nga musinga emyaka. Ekintu ekikyamu Mukama Katonda bw'aba agaba obusobozi tabugabira ku mwaka. Ebyenfuna biringa bya bufuzi, biringa bya kika. Lubaale w'ekika bw'aba akwata omuntu tatunuulira myaka. Abantu mu Buganda bano bakimanyi. Lubaale w'ekika bw'aba akwata omuntu mu kika nga mmwe mbadde musamira. Lubaale bw'aba akwata omuntu tatunuulira myaka. Era ne Katonda bwe yali agaba bw'aba agaba omukisa ng'awa abantu abakola ebintu eby'ennaku. Tafaayo oba oli muto oba mukulu oba ki. Omwana eyasuula gavumenti ya Sudaani okutuuka kati bw'eri muwala yali ku yunivasite yakulembera abeekalakaasi. N'essaawa zino ye yaddayo dda ku yunivasite asoma naye n'emmundu ekyatukuta. Naye kanaaluzaala y'oli. Kakati tukkirizenga abantu Katonda baba alondobyemu oli n'akusukkulumako. Bw'akusukkulumako kkiriza omusimbe mu mugongo. Osanga nawe Katonda ayinza okukwatira. Abaana baŋŋambye nno Haji Amis Kigundu kwegaya badde ng'ennyino tibagijigiriza nti Lukwago yaginyigiriza budde bwonna ayambadde ajja kukola meya nti atera amuwulire. Kakati ate ekitayinza tukolera ffe ng'abantu abali eno kubanga oli tubadde tulinayo tumusiŋŋaana nga tumwetaagira ate nga ne Haji Ajerias Lukwago naye mulina musiŋŋaana tumwetaaga. Abakulu abo bombi bonna ba mugaso. Ani ayinza otuyamba ffe bye twetaaga ebiri mu bwongo bwaffe weebiri nga si byabo n'abatutuuliza oba omunaagende wa Ajerias Lukwago yafunako obutakkaanya ne Ali Kasirye Nganda Mulyanyama Makindi ng'ali ayagala kujja kwesimbawo mu Kampala. Naye bonna basiraamu. Ekifundikwa ky'obusiraamu mu Uganda ye Mulangira Dr. Kasimu Nakibenge. Kubanga abantu bonna bw'oba oyagala okutabaganya abasiraamu bwe yakwogera ku busiraamu olina kugenda Kibuli kuba ye jjajjawo obusiraamu. Abantu abo bonna basaaze be. Bwe batandika okuwanyisiganya ebigambo n'abaga nti mujje gwe koma wano naawe koma wano. Haji Latif Ssebaggala yali ayagala okwesimbawo ku bwa mmeeya. Imaamu wa Parliament. Olwasooka ne bonna basaaze bamulangira ate bonna basiraamu ate Baganda era yabatuuza n'abakola ki n'abaawula. Kakati nva waggulu nga ngamba nti ensonga ya Ajamisi Kigundu Dokita ne muganda waffe Ajerias Lukwago tusobola bulungi nnyo ogituusa ne tutuula neva mu ddiiro
olw'ensonga bano be muwulira abali eno abadde alina fiti tamuganya kulaba abadde akumamu omuliro mu Megge nja mukutaasaako bayinza obutatugasa kubanga bano bonna bantu ba umma ate bantu ba Buganda ndayannakalaama kakati tuleme kuguza bantu kifaananyi tuve mwagiwadde omuliro tuleme kuguza abantu ekifaananyi kiri abantu ab'amawanga amagye kye baatusiiga nti Abaganda bankwe era tebaagaliza bwe tuba twagala bendo lyaffe litereere n'abantu batuwa ekitiibwa zino entalo nga zino tulina zeemalira nga tuli mu kisenge kuba twetaaga tumubuuzaako ebyamateeka tumubuuza ebyekibuga kati ate ne tugenda ewoona alina essente assaamu ne tumugaa nti kaakati omanyi innovation y'omwala gwe Nakivubwe guno twali gukoze tutya okutuusa ekibuga ku standard yabaffe bwe mba nina ssente zange zino ne ŋŋenda e China bwe mba nsuudekyagenda maliyakago nti bakutikkira oveeyo gye bw'onojja wano timwekoya nnyo nti bannange yasinya n'akubanya mu mpola teekawaawo bw'abaana kijja kujjayo nnyo amakulu naye tuleme kiwa muliro nokikumamu kubanga bonna bantu baffe ate bonna tubeetaaga ono tumwetaaga ku sayidi eno ate ono tumwetaaga ku sayidi ebyenfuna wabula ono w'ebyobufuzi tulina omutegeeza nti ono mu kino yakuleka naawe n'omuleka wano kati buli omu mulekenga togamba nti tasobola mukazi gw'otawasanga kukufumbira toyinza ganda tamanyi kufumba kubanga n'ekirala omanyi waliwo ebintu byemukulembeza wano nemuga nti oyo akolera gundi gwe ekyaggaana abantu okukozesa obwekigenda okugendayo n'obakozesa kiki kiwali tosobola yinza okubanga skills ono zaalina sigwe zolina oyinza okubeera ngobanga otunula obutabana mazima nga mazima oyinza n'okutunuulira obutabana mazima kati eyo credit nnene nnyo ey'abantu okubawa ekitiibwa nga oli amuyisizaamu eddoboozi n'aga nti gwe gundi gwoba onkolera kino naye ng'alessewo abantu bonna eno y'ensi bwe tutyo bwe tukola okubaganya ebirowoozo nga tunoonya ensi tugitambuddemu tutya Haji Matovu bw'atyo nagamba dda nti mukugu mumanye mu ebyo byonna nja kubanga mukomezaawoko asobole okulabika nga era agenda atema nga amenyamenyamuko osobole gwe naawe gy'oli eyo okumanya ensi tugibeeramu tutya tugitambuliddemu tutya nja kubanga mukomyawo mu kitundu ekiddako